ate omuntu okubeera mu maka mubamu omukyala, mwami, abaana, abazzukulu, ab'eŋŋanda ne society mwe tuwangalira. Kyobalaba buli lwakuna tubeerawo wano eno okubeera nti twogerezaganya ku nsonga ez'enjawulo. Oba oliawo ne tusobola okubeera nti ziyamba society yaffe, ne ziyamba eggwanga lyaffe, ne tuba nti tukulaakulana. Nze muganda wamwe, mutabanyi wamwe, muzzukulu wamwe, musaakulu Nagwere Amiri. Buli lwakuna tuba ne mukadde waffe mukulu Ssekalema Hamza okubeera nti atunnyonnyola ku nsonga ez'amaka. Leero ennaku zomwe ziri 3 mwezi gwa 11 mwaka 2023. Kitegeeza omwezi gwa November gugo tugenda gukuba bagamba batya oluganda olugero olwo olukumu mutwe nti tugusiibudde omwezi gwa November. Era olunaku olw'enkya njagala nkakase nti lwe lunaku olwa AIDS Day. Kati so gwali ebweru nga teweekebezangako, tomanya life yo, tomanya status za mbaana bo ne mukyala wo, mwami wo. Ensonga nkulu nnyo. Oluusi tujjukira bannaffe abaatuvaako nga kyekireeta kamukenenya ekirwadde kya siriimu. So byonna tuba tubitunuulira n'olunaku olw'enkya nga bannyinaffe nga bwe bava okubeera ku mpewo nga bwe batunnyonnyodde. Tubeeyo bwe buli woolaba nti waliwo point ey'okwekebeza ekirwadde kya siriimu, tugende tubeere nti twekebeza. Ate bannaffe abalina ekirwadde kya siriimu bantu tetubalaba nga abatagasa mu society. Bantu okuba nti bo balina virus ate gwe toyina. Teweeyibaala n'olowooza nti oyinza obutagifuna naawe osobola. Mpozi njagala nkujjukize nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja ogwa December ogw'12 wanaabaayo marathoni wali eri ku Nakaloke, okweyongera okubeera ntuzimba Nakaloke Center Mosque nga tujjukira birungi oba tujjukira muganda waffe, mukadde waffe, menta waffe, musomesa waffe Dr. Hassan Wasogali Wango kyakola olw'okuba be bamu ku baatandika kaweefube ey'okuzimba Nakaloke Center Mosque. So gwe tereka yunusuzo 3,000, 4,000, 5,000 buli woogula t-shirt, buli woogula kit, buli woogula ticket, omanya nti ojja kwetabwa mu misinde egyo. Pozi kifulana jabbeera Hajati Namyalo yanaabeera waneno. Mpozi omugenyi omukulu wakubeera omukuuka weeba amasaaba jabbeerayo ku mukolo. Kati tubeereyo ffenna tubeere ntufuna tuwagira project eno. Mukulu Ssekalema yamaze okubeera nti ayingira mu studio. Njagadde tubeere nti tutunuulira ku nsonga y'enkulaakulana mu family mu society. Mukulu Ssekalema mbeera nnyo mu society, mbeera nnyo mu community, mu bantu ab'enjawulo. Essaawa eno naddala omwezi guno gwe tugenda okubeera nti tutandika, buli abantu abasevinga ebibiina by'abakyala bingi nnyo nga bwe nkyogedde nga bwe kikomya nti ebibiina by'abakyala biyitirivu, basevinga essente zaabwe ku nkomerero y'omwaka n'aba nti basattulula savings zaabwe. Katugeze nti either basevinga 2,200, 3,000 buli wiiki, oluvannyuma lw'omwezi, wakati w'omwezi basevinga sente zaabwe. Naye pointi yaffe eri nti ebibiina binene okusinga mubaamu bakyala, newankubadde nti n'abaami bagenze babyetanira babiyingira. Naye awakuraayo okaaba kwaffe, bwe ngamba okaaba kwaffe, abaami situlaba tufiiringa nti tetulaba initiative, tetulaba development abakyala baneno gye baleeta. Ate instead tulabanga violence gye baleeta mu maka. Nti omukyala agenda na savinga sente, case study ngiteeka ku bakyala naye n'abaami olw'okuba nabo era basevinga. Naye okusinga abakyala batera okitambuliramu nti asevinga mwaka ku mwaka, n'asevinga January paka ku December ne basaatulula oba ne bagabana sente ziba zisevingiddwa.
naye nga stolaba development gyakoze ye development gyayinza okugamba ayinza okulaga ennyumba ayinza okulaga engoye ze yayambala n'akulaga ebifaananyi bye yeekuba nga agenze Wajindi. Butya waliwo gwali mwaka guwedde omwami n'omukyala bafuna obutaakaanya nti omukyala oluvannyuma lw'okufuna ssente teyayagala mwami amanye n'olunaku abagenyi bwe bagenda okukyalira omukyala abaali bamuleetera akasimbi tebaayagala bamanye na ssente ddi lwagenda funa. Omwami olwajja ewaka yabagwamu bugwi. It was the beginning of this organization mu family. Kati Imaamu gwe mbadde naye Imaamu ono agamba nti family oba bino ebibiina ebyabakyala tubigaane bugaanyi abakyala baffe tuleme bakkiriza babeere nti babigendamu olwokuba tetulaba contribution yaabwe. Omuntu amala osavinga naye n'otalaba development gyayongeddeko. Kati kyetubuuza tukoze tutya okubeera nti savings zaffe kebe mwami b'omukyala tetuba tu savings after a year, after a month bweziyinza okubeera nti zongera mu development zaffe eza bulijjo. Tusense okulaba n'okuliza ku mukutu gwaffe. Ensonga y'okukulaakulana awaka tujjukire nti obusiraamu bwo oba budefining emaali y'awaka tetugitunuulira nnyo nga bw'olaba ate amadiini amalala. Amadiini amalala balina engeri gye batunuuliramu emaali y'abafumbo ne bagituuma n'erinnya matrimonial property. That's why mu mateeka ga Uganda balinamu kye bayita matrimonial property. Kati ekigambo ekyo ffe mu busiraamu tetulina nnyo kyoyinza kuyita matrimonial property kubanga jjukira nti ffe ate omukyala bw'afa omwami n'afa mu maka twesanga nga ate basikiragana. Meaning omwami bw'ofa emaali yo mulimu omutemo gwa mukyalawo n'omukyala bw'ofa emaali yo mulimu omutemo gwaki gw'omwami. Kati kiba kitegeeza ki nti system y'obusiraamu ye eyawula emaali y'abantu bano nga buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe n'engeri gy'asobola okukuumamu emaali. So bw'aba omukyala akkirizibwa okusika for example n'asikira omukadde we ne bamuwaako share ye, kiba kitegeeza nti alina kapasite ey'etandikirawo process y'okufuna ensimbi era bw'aba apulaninze bulungi asobola n'oku-ending up ngaki asobola n'oku-ending up kugamba nga agaggawadde afunidde ddala ensimbi obuuli awo eziyinza n'okuyita ku mwami. Naye kati katutunuire zino groups. Saving groups ziyina ebirungi bingi ebizirimu kubanga ultimately ekintu ky'okusavinga kintu kizibu nnyo kirimu okwerumya. Kati okwerumya okwo ebiseera ebisinga omuntu oyinza obutasobola kukuwangaalira mu myaka mingi. So oyinza obutasobola kubeera awo nti omaze emyaka 10 oli awo gw'oli mu kusavinga. Bonna abantu abasinga obungi mu mawanga oba oli awo agakuzeemu bwe baba bakusavinga type eyo eri long term basavinga ku excess y'ensimbi, meaning omuntu ofuna miliyoni ennyumba na buli kimu n'obijjako n'osigazawo emitwalo 2. Ka ssente ezo bo bali bazisavinga balaga nti kugamba alinga either kwetegekera retirement oba ki naye ng'olaba ye advantage yalina nti ali mu kusavinga ku ssente oba oli awo z'atalina nnyo kyazikolamu ssaawa eno. Kati ffe wano abakyala bwe bajoyininga groups ezisavinga olumu beesettingira targets nga ziri stringent nnyo.
nze sister wange omu yali mu group nga basevinga $40 buli wiiki. Kakiba kitegeeza $16,000 mu mwezi. Naye ngezo targets azesetingira nga tayina na kirikirira nti business yino evaamu sente nyingi nnyo. Naye olw'okuba ndowooza babeera baagala nnyo okusevinga, gwe yesetingira target eri abunomo. Enkulaakulana eyo eya tayipu eyo oyinza obutamalaako nayo ng'oyina kumala nnaku ezimu olidde kiki miiro emu biki gamba olwana kwekulaakulanya, ndaba wayinza okubaawo obuzibu. Kale abasinga obungi abatukubiriza ku nsonga ya saving eyo bakulaga savinga ng'olina target gy'oyagala okuweza ey'ensimbi, ogende ensimbi eyo oziteeke ewazaaza. Kati lwakuba kati wano Uganda tulina challenge nti company si nyingi nnyo ezitunda shares. Ate era tetunnakusomesebwa nnyo okulaba migaso giri mu shares. So shares zikola zitya? Tyamiri ekintu ekiyitibwa business, ekintu kiri complicated. Kizibu nnyo omuntu owa bulijjo okugamba nti olina skills ezikola business. Kati abantu balina skills ezitunuulira obutunuulizi ekizibu n'alaba engeri gy'akijjamu ssente nga takosezza abantu abo si bangi. So kireeta kizibu ki nti kati ffe buli lwe tugezaako okutandika zi business olw'okuba wa savings mu gurupu n'oweza obutukadde 3 n'odduka emisinde ogenze kutandika business naye toyina wadde business understanding eyeeyo business particularly gy'olimu, ate ne bw'oba ogirimu olumu ebeera passion nga ate ggwayo. Kati oli n'akunyumiza ye gy'avudde ng'alinako chance nti oba oli awo yasikira emiliyoni ezasooka 10 Allah n'aziteeka mu baraka n'agenda n'alanda n'aloka. Kati omuntu usually Omunnayuganda bw'aba akunyumiza kapaati ak'okusikira takakuteerako. Yakubuulira nga ye bwe yatandika n'emitwalo 10 kati alina ekizimbe mu kibuga. Owulidde kati gwe musajja twawuliriza olwo ng'otandika okusevinga. Kati waba mukyala olwo ng'asanga ne banne bamubuulira nga bo batakyalinda ezo za kameeza. Kati bambi nga naye atandika okukola ky'okusevinga. Olumu ng'esente zennyini ze bamuwadde okulya zaakutte n'ateekayo mu saving. Kati ku endi y'ekiseera kye basevingira tasevinga seeka abafala olwaki tolekawo kasente ke bakuwadde kulya okendezeekuko waakiro osavingeko. Anti kati ogenda kusevinga mmeka? In fact ekintu ekyo nayo kyoba kyetaaga na kuki debatingako oba oli awo tunajja lumu nga tuzze kwogera ku kintu kya okufiisa ku kameeza. Okufiisa ku kameeza kino kugamba abantu bakikola batya? Osigazaawo otya? Tewesanga olina kuliyimba bulimbi ono azireeta. Kubanga bw'obanga ddala oli genuine, Amiri yakuwadde omutwalo gumu. Emmere n'ebintu byonna bisaanyawo 9.5. Kati gwe kyokola sukaali n'omugyamu n'osevinga 5. N'ojjamu n'ebintu ebirala gwe n'olabika ng'asevinga. Naye ng'ate mu kubijjamu onyigiriza abantu bawaka. Kati eyo gwali mu kugikola togituuma nnyo saving kubanga erimu ate okulyaza amaanyi abantu bano abawaka. Abaana taata waabwe yabalese ng'abagulidde ekyennyanja bagenda kulya bafune ku nutrients eziva mu kyennyanja. Gw'okisazizzaamu oyagala kusevinga 8 abagurupu bakutwalaganya. So kati awo tugambe nti awo kyali wakati mu halaali kweri? Kati nebyo saving biba tebi oyinza okwesanga ng'ogudde mu buzibu singa ddala abaana abo batuuka ne for example bafuna obuzibu olw'okulya emmere ey'omutindo gwa wansi ng'ate
omuntu abalabirira obuli awo taata waabwe yaleseewo ekimala okukavaringa kosti y'okufuna emmere ddala nga yeegasa. So tulina okwegendereza ne sources zennyini. Emaali eno gwe gy'ogamba gy'oli mu kutereka yiyo era baba bakuwadde ssente ne zifikkawo ddala zibeera za kulya buli teri wadde declaration. Olaba nga wawa obuzibu awo. Naye kye tugamba abantu tubakubirize obabeere nga beewala obuli awo israafu. Opposite y'okusevinga eri mu wastage. Abantu abamu bakola wastage awaka. Sokaga kujjawo tuleme kusevinga ketufunye tulye konna. Kye tugamba nti sevinga era tukukubiriza okusevinga naye tugamba sevinga one nga tosevinga kugamba sente zennyini z'ogenda okulya gwate n'ogamba nti z'oli mukola ki mu kutereka. Era akaseera kajja kutuuka ng'enjala ekuliko tokyasobola kugigumiikiriza. Olaba oyinza n'okukajjayo akasente ate n'okalya n'oddayo ku zero. Naye sevinga weewale okwata kowamane zennyini okujjako ng'olina tageti yo nti ngenda kumala omwezi guno gwonna nga seejalabya sikola ki nsobola okusevinga mpeze $20 ngulemu item X. Kati awo kitegeeza nti operation wadde erimu okwenyigiriza naye eri mu kaseera katono. Naye kati bw'obeera nga gwe kyofudde embeera ye y'okusolooza ssente osobola okuba nga oziteeka ewantu bazikuterekere naye ng'erimu okwerumya okuyitiridde naddala bwe ziba nga ssente ezo inactual senses zo zaakuweerebbwa taata w'abaana ogenda oba planingire kye banaalya. Kati bw'okwata ssente ezo n'oggyako paati ennene nnyo neetuuka n'okukosa omutindo gw'emmere abantu bano gwe bagenda okulya. For example, essente baabadde bafunye za kufuna muceere ogutali mu mayinja. Kati gw'ojja oyagadde okukubako enjawulo y'olukumi oleese guli mu mayinja. Wano nga kyakatandika gwenza okiraba ng'ekirali kizibu. Ye kati gwe imagine singa omuntu alwala appendicitis olwa amayinja amangi agali mu muceere ogwo gwe gwasalawo ogule ng'ate baakuwa essente ezimala n'omuceere ogutegeerekeka. Ddala oyinza okuwona okubeera partially responsible ku kizibu kino ekyatuuse ku muntu ono olw'okuba nti yalidde ekintu nga si kyekisaanye okulya ng'ate baadde bakimugulidde ekituufu. So abakyala twegendereze nga tusevinga. Bw'oba olina akalimoko sevinga genda mu maaso osobola okuba nga okulaakulana. Naye kye tugamba also nti abasevinga bannange tukolere wamu nga tutuuse ku point ya investment. Tetukwata ssente ate ne tuddayo ne tuziwa omuntu kinnoomu buli omu n'addayo n'obutwala 2 obutwala 6. Obusente obwo tebukola bizinesi. So obusente obwo just bwa muntu kutandika ka bizinesi kati ninyo ebiseera ebisinga kabeera tekajjaayo ssente ezo mu bwangu. Kati ate ganaatataaganya embeera za group. Kati gwe imagine amiringa mwasazeewo mukola cash rounds bwe maleeta $20 muli 5 kati buli gwe baleeta nga tumuwa $1,000,000. So kirimu bibiri kitegeeza nti 1 muntu gwe olina okuba nga osobola okusevinga $1,000,000 eyo jjukira finally saike olina ogimalayo. So gwola nze ndi mukwata mpola sina mulimu kati bw'ongambye ebyo ebya $1,000,000 sina mulimu nze ndipendinga ku zino ze bandekera ewaka 100% kugira tolinayo kantu kalala konna. Ezo kye tugambye osobola okusevingako naye totuuka kukosa abantu bawaka. Abantu babalekedde lanchi ne sapa. Lanchi ogikubye abantu abo tolina nkyobawadde. So tulinda kiri ekiddako nti singa omuntu awo alwala ulcers olw'ekikolwa ekyo gwe kyokoze ng'ate baali bamulekedde ensimbi ezimala omuliisa mu schedule entuufu n'atalwala toyinza kuwona musango ogwo.
so kyetuva tugamba nti omufu ky'okwenyigiriza kasente kano akaliko ne chance y'emisango okujjako ng'otudde n'oteesa ne taata w'abaana nti owange ninayo ka saving kange kenkola kugamba tujja kakosa kubanga jjukira buli lwabeera ng'oli yakuwadde sente nga zirina omugaso oyinza okwesanga shariya ekukaka okumusaba ng'ogenda ozikolamu ebirala kubanga esente teyazikuwadde nti kirabo sente zirina omulimu gwe zirina okukola kati zaadde ziri supposed okumala n'okyusa omulimu guli emmere yadde supposed okubaako ebisi and d byonna byonna wabisazizaamu osobola okusigazaako ez'ettaano ezo kati awo wabeerawo obuzibu so kyetugamba nti savinga naye tokosa bantu bawaka naawe kwekosa otuuka okulwala ulcers otuuka okulwala endwadde z'okulya emmere oba oli awo entini ennyo nti lwakuba ogezaako kusavinga. Ekirala ye challenge ekintu kino gye kireeta mu maka nti abakyala abamu bambi balina abaami nga tebafuna nnyo kati bwe bamala okuwangala n'abaami bano omukyala olumu bw'abalaabalamu ng'omwami ono ayinza obutajjayo kintu bulungi ng'asituka agenda akola ki atandika okunoonyaayo ekintu ekinaazimba emaali kati mwe muli okusevinga mwe muli okuinvestinga meaning ne mukwata sente zo ne muziteeka mu business endala sobola okukula ku speed neneko okusinga neya saving. So kati ebyo bwe bimala omukulaakulanya bw'abanga omwami yadde naddala eno type y'abaami be tulina abamu abatali serious abamanyi n'okulekawo amaka gaabwe omukyalo ono kiyinza omumuterebula n'atuuka okugula olutalo ku mwami. Abamu kubo actually luli naliko mu taxi nga baabakyala balayira omwami bw'oba toleseewo mmere togenda kulya ate ndowooza batuufu muko kubanga wayagala okulya gweriwa gye waleseewo omulimu gw'okulekawo emmere gugwo naawe wenyini ojjukira tewaleseewo kati obeera ojja okulya yeyaani eyo gwe gy'oyagala okulya ekiraba tewulina kyonoonya naye kati bo baliisebwa nga bakulaga bo omusajja teri kumukombya ku mmere gy'ataguze bwewepanka nova waka nga togize emmere omukyala ye nga alina obubiina we alina akasente ke nga ye aliisa abaana be okomawo osanga amaswani gonna gatukula pyo gwe tolinaawo wadde kiraba banyumizaako n'omulala ye akawaŋŋamula kati omusajja era omusajja ndoza naye itikega teyali serious usually yali aliira eyo bweru kana bino bye bamutulugunya waka ebyo mutategekera mmere nga tebimukosa nti aba yalidde dda kikola kya busiru of course naye bye bye yakolanga ebyo tunaleetinga kye yakola kati lumu najja n'akennyanja akasiike awaka tekaliiko mmere kaliko ale omukyala n'akakwata nga bwe kali n'akateeka ku ssowaani n'akamuwa teri kirala kirala naye ndo yali babimanyiira naali akennyanja kerange yali yeebaka kati ebyo byonna tubireeta nti awo omukyala kati akyali infact awo aba akyali within right ye obutakukombya ku mmere olw'okuba gwe tewaguze kubanga omulimu gw'ogulemere si gugwe kati ye bw'asaasira abaana be n'agula kati gwe toviiriyo yagala tekulya ku mmere y'abaana be toli mwana we gw'oli bbaawo oli suppose okuba ng'olabirira amaka naye problemu eddako awo kwe kunyoomereza omwami okumuvuma n'okumulengeza mu ngeri obusiraamu gye butakkiriza kati wadde yakoze emisango egyasoose omukyalo olina okwekuuma kubanga awo gwe buli lwakulyaza amanya wali nga minzaani ye ewera kubanga naddala bw'ogumiikiriza n'ogezaako okukwata ensimbi zo n'oziteeka mu nsonga za famire obeera ofunamu naye kati bw'otandika okuyingizaawo embeera z'obujeemu n'otandika okuvuma
n'otandika okukakkanya kati awo ate otanze okusazaamu empeera zo zizi wadde ofunye olw'okwerabirira kubanga obusiraamu busuubira nti omwami yali suppose okulabirira naye ebintu ebitabuka n'otuuka okuba nga gwe weerabirira then kati awo buli kasente kwespendingako ofuna empeera oba nga awadde saddaaka kubanga gwe si gwali supposed okuba nga weeriisa okiraba naye kati saddaaka eyo bw'ogisazaamu baayo okulangira omusajja toyina nakyokola biki obeera weekoze bubi kubanga kati empeera zo already wasitogolinze dda n'onoonya emmere omugezi awo gwe weekuume kuuma empisa zo omwami asigale nga akazito ke kakyaliwo nga bwe kali kubanga ye Allah subhanahu wa ta'ala aba yamufuula qawwaamu ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisa kati ye nadduka ku position ya qawwaamu omukyala alaluuka okuba nga yagisitula wali basigala bamubanja babanja ono omwami okujuliriza obuvunaanyizibwa bwe kati gwe tojja kwekwasa nze nga siina sente aye ekusuubira kubanga wasoose n'otunia istitaa obusobozi n'olyoka ojja mu industry ey'okubanga ogezaako okubanga okolaki ng'ogiyingira kati gwe bw'ogiyingiramu tolina rede ate n'otandika okulyaza amaanyi abantu nga toleeta kinaabalabirira awo obeera okafiiramu era omukyala bwe tumugamba nti obusiraamu tebukukaka kuleeta nsimbi ng'olwo omaze okuva erimu investments z'omu bibiina byo tebukukaka kuzireeta wano okulabirira waka naye ate bukukubiriza nnyo nti bw'oba osobodde ate okuleeta kasente ak'okulabirira oba okuyambako awaka ate ofuna empeera nene nnyo kubanga oba olukola saddaaka ku bantu bo kiraba so n'olwekyo tubalansi nga tugamba nti omukyala bw'ofuluma n'ogenda n'osevinga n'oteekamu investments akasente ko ne katandika okujja weekuume esente ezo teziripulesinga mwami omwami bw'oba olabanga ddala omukooye yawukana naye mu mirembe obusiraamu bwakuwa khulu oleme ate kwesuula mu katyabaga kakutuuka mu mbeera atuuke n'okwagala okwegatta naawe obaleebalemu nga tojjukira nadiro yayekawo akasente olaawo onyiiga n'osalawo n'okuggalawo kumba ate awo weereetera ate bamalayika kukolaki kukolimira nga mu hadithi bwegamba so n'olwekyo yo balance abakyala tubakubiriza ogimaintaininga tosinziira ku kino ekyokuba nti kati gwe wa taking over gwosasula fees gwosasula ennyumba neweesanga ng'ate olyaza amanyovu omusajja muleke ng'ali intact gwe kola ebintu byo byolaba byosobola ojja kutuuka ng'ofunye empeera nene nnyo ate ng'oli akyabanjibwa ddaana okusazaamu ate empeera yo gwe gye waalifunye kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Baqara atuwonenga nti la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha nti tosazaamu saddaaka yo bilmanni wal adha kati awo ebintu ebyo birimu omuntu okubanga yawadde saddaaka naye n'agigoberezaako ebigambo kati waleese saddaaka gwe waguza emmere awaka naye ate n'oyimbirira akakasajja temuli emmere nze njigula kati ekyo kye bayita manni wal adha nti oleese oyogoberezaako ebigambo ate n'okosa oluvannyuma lwa saddaaka ya Allah yakiyita tubitilu sadaqatikum obanga agisazizaamu kati olredo wadde mukyala wadde suppose kulabirirwa ogenza obonyeebonye weefiiriza wenyigiriza osevinze ofunye kasente osobola okwerabirira ate osazizaamu saddaaka eno gyokoleyo okulabirira bayo okuharasinga oli omusajja yajja kutuuka nga akubanja byamu mulyaza amanya ng'omwami naye nga just wali weetaaga kwekuuma bwekuumi akiraba so tukyegendereza ekyo abasajja bwe tugamba ffe tetulaba migaso gya sente zino abakyala ze basevinga awo oba weeyingiza mu bintu oba oliawo ebitakwatako kubanga sente z'omukyala kyekituufu shariya y'obusiraamu tekugamba ngako kuzirondoola kati bo bakole ezaabwe bazeerire nze nkole ezange embawe zifuuka konsaaniyo ng'oli afudde jjukira aba alina okuba nga yakola ekiramu emaali yeemanyiddwa kati awo lwe zifuuka konsaaniyo naye wano ng'akyali
mulamu bulungi talina tteeka lyonna limukaka kubuulira byali mukola. Awo gwe batunyumiza baali bapangisa naye ng'ennyumba za mukyala tayogera. Kati mukyala yajja n'abanja omwami landlord ayagala ssente ze kumbe ye landlord. Kati of course omwami wavaamu n'azuula naye ecwacwanaawo naye katoba weecwacwanira bwereere oli yazimba ennyumba ze tezirina wazikukwatirako era ye landlord era tewayi kimugaana kugamba nti landlord abanja kubanga era ye yabanja ennyumba siiyo bw'oba oyagala naawe zimba eyo. Naye nga kyetugamba bakyala wadde obuseemu tebukukase ku declaringa kwegamba ali etegeerekeke just fuba okuba ng'ogatta ku famire kubanga yo saddaaka gy'okoleyo ate ebeera n'obuzito bunene nnyo okusinga z'okolebwa. Of course olina naziri z'okolebwa mwe n'olabirira abazadde bo naki nabyo bintu birungi naye toleka makattayo ne gatuuka okubonaabona ng'olinawo akantu kaawo k'osobola okugjayo n'oleeta. Kati ate oba oyagala naddala nga bambi kubanga olumu oyinza okusanga amiri yadde akola bulungi ab'okulimu ne bamuyimiriza kati ngaawo no katemba wa covid eyaliwo ng'omuntu talina musango gwakoze ne kampuni naye talina musango gwekoze naye gwesezza akasente. Kati mu kaseera ako ng'omusajja yadde ali gainfully employed kati atagwesezza kati nga yeetaaga okuyamba riri nga masikini bw'abeera. Kati awo mu kaseera ako obeera ofunira ddala empeera nene nnyo toleetawo ate awo mbeera egamba nti nze sinze nina obuvunaanyizibwa okulabira nga ate situation naawe ogiraba ng'olina chance eyeenyagira empeera ezo. So kisingako awo n'osupportinga naye of course omwami tugamba tolerayo nga ku support ya mukyala ate ogifuule buvunaanyizibwa bwe kubanga olumu ffe omukyala bw'ajja n'akozesa kasente kaafunye mu mbeera z'okwekulaakulanya awaka. For example, n'agulirayo ku baana ebimu ku bye baataaga ku masomero naki kati gwe n'omwami ng'ako kapaati okasazaamu mu bajeti yo okafudde kake gwe bajeti yo gitunuulire nga nnamba nga gye katalaayo. Omukyala wajja n'ataasako paati ezimu alhamdulillah naye gwe tokifuula ti sinsi yakozeeko kino kati gufuuse mulimu gwe tegufuuka mulimu gwe. So twegendereze nnyo. Kati of course mu kukulaakulanya awaka wabeerawo challenge nti olumu bwe mwawula ennyo emmaali sipiidi y'okkula ekendeera kubanga kiba kitegeeza nti bwe tuba tuli lwakuzimba nnyumba tulina kukosa ssente za amiri zino za aninga. Kati olumu osanga amiri yeefunira 40,000 ennyumba bulababa n'ebirala byonna ne fiizi z'abaana zimalayo 39,000 kati kitegeeza amiri gyasayinza kusevinga 1,000. Kati oba osevinga ogumu omwezi ddala amiri osobola okuzimbamu ennyumba mwezo ssente n'ozimbamu ennyumba ku gumu ogwo buli mwezi kitegeeza omwaka mulambo just osevinga 12. Ate jjukira oba akagisevinga bwoti omu ng'alwala ng'abokuba bonna bwadde osevinzewo kati weesanga nga sipiidi kwe munaakulira nga omuntu omu gwe tulilayinzeeko naye ebeera ekendeddemuko. Kati awo wetukubiriza abakyala mu eno eriya y'okwekulaakulanya nti oba osobola okujoyininga omwami n'omu acceleratingako naye muba mwetaaga ne mwebala. For example omukyala oleese ezimu ku ssente ezizimbye ennyumba mwebale so that ne bwe tutuuka wano mu kugabana essente ezo zibeera kiriya nti ku nnyumba eno omukyala yaleetako $2,000,000 ku $3,000,000 ezagizimba. So n'olwekyo wali bwe baba bagaba ate tebakwata ne bagaba yonna azifu ya mwami. Kati ate nga naawe oba ofunyeemu nti omwami yaleese ziri 10 oba oliawo ezaali kutwalidde akabanga okufuna then ne muzimba ennyumba mwenna ate ne mugibeeramu nga mufuna emirembe. So balance eyo eri important tiwadde tetukukase kuleeta ssente naye olaba nga enkulaakulanya awaka sipiidi kwetambulira si kwegamba erimu obwakasoobo tekiba kyokugaana ku investinga mu family welfare n'oleeta ku nsimbi ne mukola ebintu. Kyo tukirabye mu bantu bangi ng'era kibayambyeko okwakiseretinga naye kyetujjukiza abaami nti ekintu ekyo tekiri compulsory ku mukyala. So gwe tobeeraawo n'oyomba
mukyala afuna sente siziraba gwoba omukkiriza okukola zizibeera sente ze oba owulira zikulumye ennyo osobola omugaana okukola naye era tuba tulaba nga toli serious kubanga ebintu ebimu era naye ayinza okuba nga kati ennaku zino takyabikunyumiza. For example taata we yeetaaga akasente taata akaddiye ali mu retirement kati ebyo ayinza obutabikuleetera ye n'abyesolovingira tulanga biba bikukendereza akakazi tokubanga singa aleeta requisition eyo yonna ewaabwe weesanga ng'era ojja gigaana ate aba ali awo nga gw'otutte ewammwe kati ng'olinga ye eyamupaakinga awo aleme kulabirira bantu beewaabwe naye gwe ng'ate oli bizi olabirira abeewammwe okiraba. So ekigambo ebyo ebimu ku bintu obaolyawo twetaaga watching out mu nsonga ey'okwekulaakulanya. Tugambye tusevinge naye nga bwe tusevinga twekuume tuleme kwenyigiriza nnyo kutuuka kwekosa n'olya emmere nga omulamwa gwayo mutono nnyo n'otuuka okulwala endwadde eziva mu kulya emmere etali ya mutindo nti ogezaako kugula ttaka. Savinga naye teweekosa mweyo process y'okusavinga. Ekirala tugambye omukyala bw'oba osavinga ng'osavinga kameeza era tokosa baawaka. Savinga mu ngeri nga tekireetawo bulabe bwonna eri bantu bali abaawaka. Tukirabe oluso nti omukyala n'omwami buli omu emmaali ye ebeera ye. That's why tukigaba ng'omuntu afudde. Bw'oba mwagadde musobola okugatta era buli omu n'ategeera ki kye yaleese awaka. Naye temutuuka ku level ya kukola ki? Temutuuka ku level ya kugatta maali mu ngeri etali mbale bulungi ne mutuuka okukayana wano nga wazzeewo obutakkaanya obutonotono abantu abamu bamanye n'okwetta. Kati gwe imagine omukyala kwakati olumu wabeerawo ebintu ebiri unfortunate. Amiri yagatta sente n'omukyala tebawandiika wantu wonna omukyala yali alaba contributing ku family. Kati Amiri afudde abantu beewaabwe bazze batabukidde mukyala baagala mugobawo. Kumbe n'ennyumba ennyini gye bali mukayanira yaleeta $225,000 ezagizimba. Naye olwaba tewaaliwo okuwandiika wantu wonna nakulaga very clearly nti eno property eno eriko contribution X and Y. Omuntu ono yeesanga nga bamutabukidde anti biba byammwe naye mubiwandiika kwajjukira ffeno mu shariya tugaba emaali ya omwami singa aba afudde oba omukyala singa aba afudde. Kiba kitegeeza nti bw'obusiraamu olwedde bwayawuladde emaali y'abaana bantu tebutunuulira kye bayita matrimonial property eno mu bukulisaayo nti bantu bakola emaali nga bali wamu nga bafumu nti ebeera yaabwe bombi. Tubikwantifyinga nti yes bakoze joint venture ne bazimba ennyumba mwe basula. Naye Amiri yaleese $1,010,000 omukyala n'aleeta 5 ne baweza 15 ezazimbye ki ennyumba. So eroziko zisaana ezibeerawo so tuuka ali mu kugaba buli omu contribution ye ebeera kiri. Okiraba. So kigambo kikulu nnyo ekyo. Ne tugamba oluso omwami omukyala ono mu kusavinga kwe n'okukola okwekulaakulanya aba asobodde okutambulako n'atandika n'okuyambako awaka tokifuula nti kati obwo bufuuse buvunaanyizibwa bwe n'otuuka okutandika omunyigiriza. Mutuule wansi mulabe engeri gye mukitambuzaamu mu ngeri eripusu naye tokwatanga buvunaanyizibwa bwo n'obuloodi ng'oli omuntu obulala buli omu alina katalayo obusiraamu gye bumubanja. So tokwata yo gwe n'ogisuula busuuzi wali tolako omukyala wawulidde akola omulimu kuba omukyala ayinza okuba yeekolera mu gavumenti akola mu zino zi authorities afuna $15,000 omwezi. Kati gwe omusajja ati oli musomesa ofuna $40,000 ate n'essomero mw'osomesa liri private. Manya private nabo tebabbye bantu beererula. Kati musajja ati n'obeeraawo ng'oli ayina nnyingi nnyo gwe ezizo zakweyiya. Kati awo era togendayo n'omugaana ye gwe ondaba sinda sente. Omukyala ayina right okukamula n'obwo obutwala obwana ne mugenda ne munegative nga ye ezize 15 mwezi naye tumugamba ekyo kikola tekiri mu mutima mulungi. Era reasonable wadde obusiraamu tebukukase kuleeta era reasonable obalancing contributing eko kubanga eyo nebeera saddaaka era ojja gifunamu empeera ku olunaku olw'enkomerero. Tulina abakyala ba Nabbi ba Zainabu
balinga bakyala bagabi kigambibwa nti okumanya ye yali mugabi nga ye ku nnyumba ke kuliko ne kapooki ye bw'afuna ssente ateeka buteesa wakati abantu abajja bo tebatawaana na kujja eno bo bajja wali mu kapooki ka Zainabu ne bagenda ne beeriira nga bwe baagala kuganga ye yategeera concept ya saddaaka ginoonyamu ejja naye yawaggulu ennyo. Naam. Omukyala yagamuwanga agamuddiza nti kirabo oba yagamuwola. Okay, tuyimagininge byombi. Singa aba yagamuwa buwi ng'omuntu wonaawo omuntu ekirabo nga omukyala ayinza okuba yalina ssente ze era wamuwa ekirabo kya mahare yagenda okutunulamu bambi nga ensi etabuse n'akwata amahare ago n'agakuddiza ng'akuwadde ng'ekirabo kale gwe n'ozikwata n'ozikola mu bizinesi n'olwoka tewali problemu. Naye singa agamba owange musajja ayagala kukola ka bizinesi ate nnawona mahare ko ate ojja ganziriza kakitegeeza eri walifuuse ebbanja olina okukola ki okulimusasula so tobeera awo ate n'ogamba kati ate nkola ssente zifenna tulye ate lwaki omumanja kati olina kukuuma mpisa za kusasula bbanja nosasula ki ebbanja eryo so twegendereza ebyo ebibiri oli bw'aba ddala akuwadde no problem naye waba akuwoze tuukiriza obeere ng'okola ki oba bw'abanga naye yagireese nga investment kati awujjukira nti eno bizinesi kitegeeza naye alinako share era musobola okwebala awo ne making sure nti division eri kiriya kubanga musobola okutandika nga ka bizinesi kande katono ne kakula endi neevugira ddala bizinesi nene so mulina okusigala nga mwebala engeri gye mwagitandika mwaleeta emitwalo 20 ye n'aleeta 10 emuweza 3 ago agatandika bizinesi kakitegeeza buli lwekula ratio ze zisigala zikula okutuusa oba oliawo mu maaso eyo. Okubiri yadagala tumusamalizingire ddala ki kyetuliko tugambye tuli mu ku nsonga za kukulaakulana awaka ng'era tulabye nti abakyala bangi nnyo okukulaakulana kuno bakukolera mu zi savings groups ezo bakiranda zawali katono ndawalemeddeko IFM kunsana ezo muzei Juma Balu kale Juma yeso ajja kwa 3 ennakaloke yesewo mu Misinde marathon yesewo kale sewo Sichate. Okay. 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 Yes, sir. Yes, sir. Wakiro otuwaako eggezi ng'obwa bugoba olwo n'osaawo ki ogoba bugobi bw'otyo oyagala tukola otya twagala tuve mu bwavu ne bwe tusevinga akasente kafu sente k'omukyala no kakuba jeeki yeddaawo wama tuve wano IFM walaikum salaamu warahmatullah kale mukwase mzee Abdurrahman ndo mulayi wa Ingo.com. Yes mzee nkumatira nawe mzee. Yes amina. Yes sir. Nze kozesa akake chiwedde. Yes sir chiwedde. Juma Balu. Okay.
Kati ekisingako kumusitoping. Yes. Walaikum salam. Omulabako nga kimuli. Terikola. Se. Wanje. Muko. Kale muko. Ani omulungi? Wazemba Sulaiti. Yese omukwase. Yese omuko. Kiba kirungi ekyo. Botoka vako. Kateri kustofinga omukyala mbu teri kusevinga wa. Ebya balu nakaroki. Ebya juma balu. No balu yabira byenga bireeta amaka g'abantu okubeera nti gasasuka. Steve, ndaba amasumuga kyayakana ye. Ayenda zatusiringe. So kyayogera kituufu nti wona olanga tugezaako okubalansinga. Ngera bwe twagambye omukyala tosevinga mu ngeri ate ekosa maka. Kati ka group kaliyo kabeera ate kaleeta birowoozo bikyamu. For example ayinza okugenda mu ka group nga mulimu abantu abalina kasente kaabwe nga ne batanka ate okumuwa expectation ezawaggulu nnyo ku mwami kyali supposed omukolera. Kati nga bubeeraganga asifu omwami ali supposed omuwa ABC andi katono n'avaayo eri mu group nga eyagenza okufuna amagezi g'okukulaakulana ate aleese demands ku mwami. Kati awo tolanga ending up nga kumpi omwami alina kukola intervention naggalawo programu eyo olw'okuba kati ate efuuse kikemu eri family. Kati wonna ffe tugamba nti omukyala weekuume, kola kyokola nga tosabotaginga ate kubeerawo kwa family kubanga tolina kyogenda kufunamu ne bw'onaafuna ensimbi ate family neegwa awo tolina ene profit gy'obeera ofunyeemu kubanga family enene nnyo okusinga ensimbi z'ogezaako kunoonya. Ffe generally tugamba nti amaka gakule naye gakulire mu mbeera yabwenkanya nga bufollowinga principles z'obusiraamu n'engeri gye butunuulira emaali engeri gyekulamu nga tewali bantu kunyigiriza bannaabwe. So ndowooza eyadde tafunye bulungi kifaananyi kati akifunye. Ategedde recommendations ezaffe ku kintu ky'okulaakulana awakatulwana ffenna okulaba nti amaka muntu gakulaakulana naye nga tetunyigiriza bannaffe. Omukyala tetumukaka kukwata ku ssente ze nti aleeta waka kubanga obuvunaanyizibwa bubonga omwami naye omukyala ate tumukubiriza ti bw'oba olinawo akasente ko gwenyagira empeera eyo ey'okusapootinga awaka nene nnyo so togyefiiriza tirakuba si buvunaanyizibwa nedda. Fuba okulaba nga naawe oleeta kyoleese then emaali yonna tugidocumentinge. Oleese sente muzimbye ennyumba muziwandiike so that buli kimu kiba clear. Akadde konna ekibuuzo bwe kijjira buli kimu kibeera clear than okugituuma obutuumi yaffe ne mugula ettaka n'ogamba bugambi lyaffe olumu ne baluwandika na mu linnya lya muntu omu so nga ate amateeka ga Uganda gakkiriza okuwandika mu mannya agasukka mulimu gamu. Temuleetawo mbeera eyinza kuleetera muntu ate kulyaza amaanyizibwa ng'omukyala naye yaparticipatinga mu kugula ettaka ate liri mu linnya lya muntu omu. Relatives be bazze bo balinga abakira baziva omukyala talina kye yaleeta nedda. Tufube okuwandiika n'okulaga contributions zino tusobole okuba nga tukulaakulana naye ng'ate tetuteereddewo kintu kiyinza kuleeta kikemaawo. Inshallah. So tusaba Allah atuwe obusobozi okuba nga tukulaakulana. Bannange tujjukire nti obwavu kyekimu ku bintu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yatugamba okwekingiriza buli ku makya n'olweggulo. Ezo edduwa ezigamba Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri, ezo edduwa bazisoma ku makya n'olweggulo kitegeeza nti ebintu ebyo bibiri bintu bibi nnyo tosaana kubizannyisa. Soma edduwa Allah abikukingirize akukingirize embeera eyo okuba nga toyina kugamba sente zikubeezaawo bulungi olumu kikuleetera n'okukaafuwala. Abantu bangi batuuse n'okutwalibwa abantu b'amadiini amalala naye nga jasa anoonya kusoma
oba anoonya kufunayo just kasente bwe kati kati awo oba ogudde ate mu mbeera y'okuwakanya Allah so nga ate oba olina chance nti osabe Allah akukingirize embeera eyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanze ge mukulu Ssekalema.